Ebbaluwa ya Pawulo omutume ey'okubiri eri Timoseewo. Essuula esooka. Okulamusa eyawandiikirwa ebbaluwa. Pawulo, omutume wa Kristo Yesu olw'okwagala kwa Katonda, ng'okusuubiza bwe kuli okw'obulamu obuli mu Kristo Yesu, eri Timoseewo omwana wange omwagalwa, ekisa, okusaasira n'emirembe ebiva eri Katonda Kitaffe ne Kristo Yesu Mukama waffe. Timoseewo okukozesa ekirabo kya Katonda. Neebaza Katonda gwe mpeereza mu mwoyo omulungi, era nga bajjajjange bwe baakola, bwe nkujjukira obutayosa mu kusaba kwange. Bwe nzijukira amaziga go, neegomba emisana n'ekiro okukulaba, ndyoke njijule essanyu. Nzijukizibbwa okukkiriza kw'okutaliimu bukuusa, okukkiriza okwabeeranga olubereberye mu jjajjaawo Looyi ne mu nnyoko Ewuniike, era ntegeeredde ddala nga kuli ne mu ggwe. Kyenva nkujjukiza okuseesanga ekirabo kya Katonda ekiri mu ggwe olw'okuteekebwako emikono gyange. Kubanga Katonda teyatuwa ffe omwoyo ogw'okutya, wabula ogw'amaanyi era ogw'okwagala era ogw'okwegenderezanga. Kale, tokwatirwanga nsonyi kutegeeza kwa Mukama waffe, newankubadde nze omusibe we, naye obonyaabonyezebwanga wamu n'enjiri ng'amaanyi ga Katonda bwe gali, eyatulokola n'atuyita okuyita okutukuvu, si ng'ebikolwa byaffe bwe biri, wabula okumalirira kwe ye n'ekisa bwe biri, kye twaweebwa mu Kristo Yesu emirembe n'emirembe nga teginnabaawo. Naye kaakano kirabisibwa olw'okwolesebwa kw'omulokozi waffe Kristo Yesu, eyaggyawo okufa n'aleeta obulamu n'obutafa mu kitangaala okuyita mu njiri, gye nateekerwawo okuba omubuulizi era omutume era omuyigiriza. Era kyenva mbonaabona bwe ntyo, naye sikwatibwa nsonyi kubanga mmanyi gwe nakkiriza, ne ntegeerera ddala ng'ayinza okukuumanga kye namuteresa okutuusa ku lunaku luli. Nywezanga ekyokulabirako eky'ebigambo eby'obulamu bye wawuliranga gye ndi, mu kukkiriza ne mu kwagala okuli mu Kristo Yesu. Ekintu ekirungi kye wateresebwa okikuumenga, n'Omwoyo Omutukuvu abeera mu ffe. Kino okimanyi nga bonna abali mu Asiya bankuba amabega, kw'abo ye Fugero ne Kerumogene. Mukama waffe asaasire ennyumba ya Onesifolo, kubanga yampumuzanga emirundi mingi, so teyakwatirwa nsonyi lujegere lwange, naye bwe yali mu Ruumi n'anyiikira okunnoonya n'okulaba n'andaba. Mukama waffe amuwa okulaba okusaasirwa eri Mukama waffe ku lunaku luli, era n'okuweereza kwonna kwe yaweerezanga mu Efeso, gwe okutegeera bulungi nnyo. Timoseewo ekyokubiri, essuula ey'okubiri. Okubeeranga omulwanyi omwesigwa owa Kristo Yesu. Kale ggwe, mwana wange, beeranga w'amaanyi mu kisa ekiri mu Kristo Yesu. Era bye wawuliranga gye ndi mu bajulirwa abangi, ebyo biteresenga abantu abeesigwa era abalisaanira okuyigiriza n'abalala. Bonaaboneranga wamu nange ng'omulwanyi omulungi owa Kristo Yesu. Tewali mulwanyi bw'atabaala eyeeyingiza mu mitawaana egy'obulamu buno, alyoke asiimibwe oyo eyamuwandiika okuba omulwanyi. Naye era omuntu bwe yeetaba mu mbira ez'empaka, taweebwa ngule bw'atawakananga bwe kiragirwa. Omulimi akola emirimu n'amaanyi y'asaana okusooka okutwala ku bibala. Lowooza kye njogedde, kubanga Mukama waffe anaakuwanga okutegeera mu bigambo byonna. Jjukira Yesu Kristo nga yazuukira mu bafu, ow'omu zadde lya Dawudi, ng'enjiri yange bw'eyogera. Enjiri eyo gye mbonaaboneramu okutuusa ku kusibibwa ng'akola obubi, naye ekigambo kya Katonda tekisibibwa. Kyenva ngumiikiriza byonna olw'abalonde, era nabo balyoke bafune okulokoka mu Kristo Yesu, wamu n'ekitiibwa ekitaggwaawo. Ekigambo kino kyesigwa nti, obanga twafa naye, era tulibeera balamu wamu naye. Bwe tugumiikiriza, era tulifugira wamu naye. Bwe tumwegaana, era naye alitwegaana. Bwe tutabeera beesigwa, ye abeera mwesigwa, kubanga tayinza kwegaana kyali. Timoseewo okuweererezanga mu butukuvu. Ebyo bibajjukizanga ng'obakuutira mu maaso ga Mukama waffe, obutalwananga na bigambo ebitagasa ebikyamya abawulira. Fubanga okweraga ng'osiimibwa Katonda, omukozi atakwatibwa nsonyi, ayisa wakati ekigambo eky'amazima. Naye ebigambo ebitaliimu, ebitali bya ddiini obyewalanga, kubanga bireetera abantu kweyongera bweyongezi mu butatya Katonda. Ekigambo kyabwe kiriryanga kkookolo, kw'abo ye Kumenayo ne Fireeto,
kubanga bakyama mu mazima nga boogera ng'okuzuukira kwamala okubeerawo era waliwo abantu be bavuunikira okukkiriza kwabwe. Naye omusingi gwa Katonda omugumu gubeerawo nga gulina akabonero kano nti Mukama waffe amanyi ababe era nti buli ayatula erinnya lya Mukama yeewalenga obutali butuukirivu. Naye mu nnyumba ennene temubaamu bintu bya zaabu na ffeeza byokka, naye era mubaamu n'eby'emiti n'eby'ebbumba n'ebirala eby'ekitiibwa n'ebirala ebitali bya kitiibwa. Kale omuntu bwe yeerongoosaako ebyo, anaabeeranga ekintu eky'ekitiibwa, ekyatukuzibwa, ekisaanira omwami okuweerezanga, ekyalongooserezebwa buli mulimu omulungi. Naye okwegomba kw'omu buvubuka okwewalanga, naye ogobereranga obutuukirivu, okukkiriza, okwagala, emirembe, awamu n'abo abasaba Mukama waffe mu mwoyo omulongoofu. Naye empaka ez'obusirusiru era ez'obutayigirizibwa ozirekanga, ng'omanyi nga zizaala okulwana. Naye omuddu wa Mukama waffe tekimugwanira kulwananga, wabula okubeeranga omukkakkamu eri bonna, omuyigiriza, omugumiikiriza, abuulirira n'obuwombeefu abawakanya, mpozi obanga Katonda alibawa okwenenya olw'okutegeerera ddala amazima, era balyoke badduke okuva mu mutego gwa Setaani, oyo eyabanyaga okukolanga by'ayagala. Timoseewo ekyokubiri, essuula ey'okusatu. Ennaku ez'oluvannyuma mbi. Naye tegeera kino nga mu nnaku ez'oluvannyuma walibaawo ebiro eby'okulaba ennaku, kubanga abantu balibanga beeyagala bokka, abaagala ebintu, abeenyumiriza, ab'amalala, abavumi, abatagondera bazadde baabwe, abateebaza, si batuukirivu, abatayagala baaluganda, abatatabagana, abawaayiriza, abateegendereza, abakambwe, abatayagala bulungi, ab'enkwe, abakakanyavu, abeegulumiza, abaagala essanyu okusinga Katonda, balina ekifaananyi ky'okutya Katonda naye nga beegaana amaanyi gaakwo. Abantu bwe batyo obakubanga amabega. Kubanga mu abo mulimu abasensera mu nnyumba ne banyaga abakazi abasirusiru abazitoowererwa ebibi ebingi, abafugibwa okwegomba okutali kumu, abayiga bulijjo naye ne batayinza ennaku zonna okutuuka ku kutegeerera ddala amazima. Era nga y'ane ne yambere bwe baaziyiza Musa, ne bano bwe batyo baziyiza amazima, abayonooneka amagezi gaabwe, abatasiimibwa mu kukkiriza. Naye tebalyeyongera wala nnyo, kubanga obusirusiru bwabwe bulitegeererwa ddala abantu bonna, era ng'obwabali bwe bwategeerebwa. Naye ggwe wagoberera nnyo okuyigiriza kwange, empisa zange, okuteesa kwange, okukkiriza kwange, okugumiikiriza kwange, okwagala kwange, okulindirira kwange, okuyigganyizibwa kwange, n'okubonaabona kwange, ebyambeerako mu Antiyokiya, mu Ikoniyo, ne mu Lusitula, okuyigganyizibwa kwe nayigganyizibwanga bwe kwali, era Mukama waffe yandokola mu byonna. Naye era bonna abaagala mu Kristo okukwatanga empisa ez'okutya Katonda banaayigganyizibwanga. Naye abantu ababi n'abeetulinkirira balyeyongera okuyitiriranga mu kukola obubi, nga balimba era nga balimbibwa. Naye ggwe beeranga mu ebyo bye wayiga n'otegeerera ddala, ng'omanyi abaakuyigiriza bwe bali, era ng'okuva mu buto wamanyanga ebyawandiikibwa ebitukuvu ebiyinza okukugeziwaza okuyingira mu kulokola olw'okukkiriza okuli mu Kristo Yesu. Ebyawandiikibwa byonna ebitukuvu birina okuluŋŋamya kwa Katonda, era bigasa olw'okuyigirizanga, olw'okunenyanga, olw'okutereezanga, olw'okubuulirira okuli mu butuukirivu, omuntu wa Katonda alemenga okubulwa kyonna kyonna ng'alina ddala byonna olwa buli mulimu omulungi. Timoseewo ekyokubiri, essuula ey'okuna. Okubuulira enjiri n'obumalirivu. Nkukuutirira mu maaso ga Katonda ne Kristo Yesu, alisalira omusango abalamu n'abafu, era n'olw'okulabika kwe n'obwakabaka bwe, buuliranga ekigambo, kubirizanga mu bbanga erisaaniramu n'eritasaaniramu, weranga, nenyanga, buuliriranga n'okugumiikiriza kwonna n'okuyigiriza. Kubanga ebiro bijja lwe batalikkiriza kuwulira kuyigiriza kwa bulamu, naye amatu nga gabasiiwa, balikuŋŋaanya abayigiriza ng'okwegomba kwabwe bo bwe kuli, baliziba amatu okulekanga amazima,
balikyama okugobereranga enfumo obufumo, naye ggwe tamiirukuka mu byonna, bonaabonanga, kolanga omulimo ogw'omubuulizi w'enjiri, tuukirizanga okuweereza kwo. Kubanga nze kaakano nsemberedde okufa, n'ebiro eby'okuteebwa kwange bituuse. Nwanye okulwana okulungi, olugendo ndutuusizza, okukkiriza nkukuumye. Kaakano ekisigaddeyo, engule enterekeddwa ey'obutuukirivu, Mukama waffe gy'alimpeera ku lunaku luli, asala emisango egy'ensonga, so si nze nzekka, naye era ne bonna abaagala okulabika kwe. Okumaliriza, fuba okujja gye ndi mangu, kubanga Dema yandekawo ng'ayagala eby'ensi eno, n'agenda e Sesalonika, Kulesuke n'agenda e Galatiya, ne Tito n'agenda e Dalumatiya. Lukka ye yali awamu nange yekka. Laba Makko mujje naye, kubanga ngasa olw'okuweereza. Naye Tukiko namutuma mu Efeso. Ekyambalo kye naleka mu Tulowa ewa Kapo, bw'olibojja kireete n'ebitabo, naye okusinga biri eby'amaliba. Alegezanda omuweesi w'ebikomo yankola obubi bungi. Mukama waffe alimusasula ng'ebikolwa bye bwe byali. Oyo naawe omwekuumanga, kubanga yaziyiza nnyo ebigambo byaffe. Mu kuwoza kwange okw'olubereberye tewali yannyamba, naye bonna banjabulira, nsaba baleme okukibalirwa. Naye Mukama waffe yayimirira kumpi nange, n'ampa amaanyi, nze ndyoke ntuukirize kye mbuulira, era abamawanga bonna balyoke bawulire, bwe ntyo ne ndokoka mu kamwa k'empologoma. Mukama waffe anamponyanga mu buli kikolwa ekibi, era anandokolanga olw'obwakabaka bwe obw'omu ggulu, aweebwenga ekitiibwa emirembe n'emirembe. Amiina. Lamusa Pulisika ne Akula n'ennyumba ya Onesifolo. Erasuto yasigala mu Kolinso, naye Tulofiimo namuleka mu Mireeto ng'alwadde. Fuba okujja ebiro by'obutiti nga tebinnatuuka. Ewubulo akulamusizza, ne Pudente, ne Lino, ne Kulawudiya n'abooluganda bonna. Mukama waffe abeerenga n'omwoyo gwo, ekisa kibeerenga nammwe.